Abakulu abatwala eggombolola ya Kiseka kino kiri mu disitulikiti y'e Lwengo bavudde balaga nti bafuna obusimbe butono ddala okuva mu gavumenti ya wakati okuyambibwako okukola enguudo mu bitundu byabwe eby'enjawulo. Kakati nno bakunze abantu mu byalo eby'enjawulo okukola bulungi bwansi era baliko enguudo eziwerako zibalese nga balongoosezza. Abatuuze nga bali wamu n'abakulembeze b'eggombolola y'e Kiseka mu Lwengo basitukiddemu okukola bulungi bwansi ku luguudo luva mu ggombolola eno ne lugatta ku Town Council y'e Kinoni wakati mu kukukkulumira gavumenti olw'okusuulirira ebitundu byabwe. Bano bakulembeddwamu ssentebe w'eggombolola eno John Bugembe ne yavuganyako ku ky'omubaka wa Bukoto South Julius Sentamu. Ekibawaliriza okusitukiramu bwe busente obutono obubaweereddwa nga mu kifo ky'obukadde 19 ze bafuna bulijjo ku nguudo baweereddwa obukadde 8 nga zaakoze oluguudo lumu mu mwaka omulamba. Batwadde 50%. Batwayo miliyoni 9. Katuna budget ya bidati tegese okukola tutesi okukola enguudo 3. Olumu aliko kilomita 2 n'ekitundu. Uva Chembazi okujja wano katao Blando naye kati ku nguudo 3 ze twateekamu twasobodde okukola oluguudo lumu lwokka. Twagenze okitunuulira nga tewali ssente zikola nguudo, tewali kyokka abantu beetaaga enguudo nnungi. Okutandika okukubiriza abantu baffe bajje twegattire wamu tukole bulungi bwansi. Yiga Godfrey Speaker w'eggombolola agamba nti gavumenti esaana ebongere ku ssente ze bafuna kubanga amakubo gali mu mbeera mbi. Kusalawo twekwatiremu gavumenti w'enaatuyambira. Kuba tukimanyi nti omuntu tolina kyoyinza muwa oba ssente oba mmere naye omukolera enguudo n'omutereereza waayita n'omuteera mu malwaliro ddagala mu masomero ne mubeeramu ebyeyambisibwa. Abatuuze ab'enjawulo be tusanze ku mulimu guno bagamba nti babadde tebalina kyakukola kubanga okulinda gavumenti kyakwongera okubaleka emabega ng'awo we ne basangira. Kyokka abamu beekokkodde abantu abatayagala kukola bulungi bwansi. Abantu bagwamu amaanyi olw'okuba tebaagala kudumbira bulungi bwansi. Bo bamanyi nti nno gavumenti yalina obbakolera enguudo kuba gavumenti ne webeekoze enguudo era tebasobola kukolako bulungi bwansi ku mabbali. Kyabanga kyatteeka okukola bulungi bwansi. Naye kaakati kusala leero omuntu omuyita omugajja tukole bulungi bwansi nti mmwe twabalonda. Kaakati kitegeeza nti akalulu ate kasinga okuba ekintu ekyaffe kyennyini kye tweteereddeko amaanyi. Kuba ebintu ebimu tuteekwa okubikola nga ng'enjogera bweri nti twebeereramu. Kuba abantu bw'obasomesa ekyokukola ne bategeera nti ekintu bakyetaaga era kibagasa era basobola okyekolera. Sentamu Julius omulwanizi w'eddembe ly'obuntu alaze obwennyamivu olw'obusente obutono obuweebwayo ku nguudo ono n'agamba nti buno tebusobola kukyusa mbeera z'abantu nga kye kibawalirizza okujja okukola bulungi bwansi. Naye batubalemu ku magezi bamanye omusolo gwe batwala mungi batuddize ekimala ekisobola okukola emirimu. Kati kana akagga kasobola ebigoma ndoza nga 2-3 bitumala okukola akagga kano. Naye obusente bwowadde oteekeko abakozi ate oteekeko ze babba kana agenda okutuukusa wano okugombola ndoza nga balina emitwalo ndoza 5. Byamukisa Ronald ku Salt TV Omunyo.